tukomyewo ku mpewo budde butwaliriza we zinawerera omukaaga tunaaba tunyuse zimba ensi yo ng'otunula gye tuva ne gye tugenda tetuyinza kuzimba nsi ng'ebyenjigiriza ate byo bisigala mabega tuba twerimba. Nzijukira mu biseera byaffe edda nga tuli mu primary waliwo omusomesa yatugamba n'atukoleramu n'akayimba naye eddoboozi lyange liyimba nalyerabiddeyo kanjogere byogere. Yatugamba nti awatali musomesa waba weerere nga waliwo ekizikiza era wabaawo ekinnya nga kya fuuti mpanvu nnyo nga kyasimibwa naye ne kitatindirwa. Munfunye nti awatali musomesa waba weerere nga waliwo ekizikiza nga waliwo n'ekinnya ekiwanvu ekyasimibwa naye ne kitatindirwa. Anytime jjukira waliwo enzikiza ate waliwo n'ekinnya oba ogwayo bugwe. N'olwekyo ebyenjigiriza bitambula n'abasomesa tulina obisitula omutindo gwabyo okugusitula nabo balina okutambulira wamu nabo. Naye bino biva mu State House. Anti-corruption campaign okulwanyisa obuli bw'enguzi n'obulyake mu ggwanga buvunaanyizibwa bwaffe ffenna nga bannayuganda. Obuli bw'enguzi bweyolekera mu mitendera mingi ne mu bifo eby'enjawulo. Enguzi eziŋŋamya emirimu egyandibadde giyamba abantu ffenna, obuweereza bugootaana wamu n'okwonoona ensimbi z'omusolo ekiviirako eggwanga okudda emabega. Bagambye nti tosirika ng'olabye omuntu yenna eyeetabye mu bulyake n'okulya enguzi naddala mu bitongole bya gavumenti. Tegeeza mbagirawo akakiiko ka State House Anti-Corruption Unit akakulemberwa Brigadier Henry Lusoke. Yaga Isoke ndooza ye Lusoke. Henry Lusoke. Kuba ennamba eno kyekisinga obukulu. 0778 20 25 00. No, eyo si yakuba. WhatsApp. Okuba oyinza obutafuna agikwata. Message bajja gisangako. 0778 20 25 00. Oba osobola ku email ondooza tugireke ejja batawanya. WhatsApp kati ebanguyira 0778 20 25 00. Enesimu ya gweweereza buweereza bajja kusangako message bakuddemu essaawa yonna. Dokita, obadde omaliriza ku kyembadde nkuzaako. Okusooka sebo nziramu kwebaza kubanga conference gye tugendamu egenda okwogera n'okuluŋŋamya omutindo gw'ebyenjigiriza. Conference nkulu nnyo mu ggwanga lino. By the way, nabadde mbuuziza muyisaani. Sooka nno olindeko. Yes, sir. Sooka onzikirizeemu. Kale. Kakati conference eyo egenda kubeera ennaku z'omwezi nga 16 ne 17 ku Hotel Africana. Olw'oku16 lujja kubeera virtual mu Luganda kitegeeza ki? Bakiyita batya? Ya mutimbagano. Ejja kubeerako mutimbagano ate olw'okubiri ebeereko physical ate n'omutimbagano. Omutimbagano ogwo gutambula mu nsi yonna era abantu abatugenda okuba nga tuwanyisiganya nabo ebirowoozo si baawano bokka naye n'abaawa. Okyotegeeza esooka tujja kubaawo ku Africana naye nga n'abali ebweru tuli nabo. N'abali ebweru tuli nabo. Kakati ekyokubiri kyenkwebaza nga sinnaba kutuuka bupisaani sebo kwe kunsobozesa okusinkana Honorable Sekawungu. Joseph Gonzaga Katamba. Kubanga omukulu ono tubadde tunoonya engeri ey'omutuukako Parliament si nnyangu twagendayo awo ne tukomezebwa wabweru. Kale nno wano omukisa gw'otuwadde munene nnyo era tugenda kulaba ngeri ki gye tutwala ekintu kino mu bbanga lino erisigaddeyo ku ntikko yaakyo. Sebo ate era tusanyuse nnyo okutuleetera Secretary General Dr. Kasamuŋŋaye nti byanjigiriza ne ŋŋamba bakafulumba manyi. Bannaye bonna abasajja bano tubadde tubanoonya nga tubeetaaga naye ekiseera kino tunaamaliriza wano tugenda okulaba tubengeejinge. Kaakati conference eno eyise baani? Eyise ba religious people kubanga ab'eddiini they are foundation bodies. Era tubagamba nti mulekeraawo okuneglectinga okusuulirira
amasomero gammwe okitegedde amasomero kubanga kakati weewuunye ebisiyaga kakati talk about it ebisiyaga buli omu bimulumyaki omutwe naye kigendereko ddala kuba kibadde ku byenja okusembyayo babyogerako bwogezi naye tulina okubirwanyisa gavumenti tejja bitulwanirira ebisiyaga bikwata kuffe n'abaana baffe ate ebisiyaga ebyo tulina okukkaanya ngeri ki gye tulina okukola ki okubirwanyisaamu kubanga abatubuulira bawa abaana bano ssente ne bakola emitwalo 60 ne bakyusa obwongo bwaki bw'abaana kakati olutalo olwo tetusobola lulwana nga buli omu ali kuki ku lulwe n'olwekyo mu conference eno tugenda okufuna kye bayita unity of purpose right ffenna okuba nti nno twekolamu omulimu okwegatta okulina ekigendererwa okulina okw'omugundu tino kino kye tulina okukola okulwanyisa ebisiyaga kino kye tulina okukola okusitula omutindo gw'ebyenjigiriza kino kye tulina okukola abaana okulya emmere kino kye tulina okukola abaana basobole okubeerako ne bazadde baabwe kino kye tulina okukola okulaba nti omutindo gujjayo omuntu alina obusobozi mu ngeri yonna sebo mu research gye twakola twasobola okutunuulira ebintu nga biki ebitwala omwana okusobola okukola emisomo egy'enjawulo obulungi era mu research eno bajja kukulaga nga subject bagiyita bati emisomo egy'enjawulo amasomo engeri gye kakwataganamu okusobola okufuula omwana okuyita obuki obulungi eyamba etya okutuusa ku kino kubanga ekyokulabirako kankuwa ekyokulabirako abantu abasinga bagalowooza nti omwana okukola obulungi science atandika nakubala ndowooza ekyo kimanyi nti ye popular view naye twaddira omanyi data mu Luganda bakiyita batya sewungu ebikuŋŋaanyizibwa ne tuddira amasomero gonna mu Uganda ne tugateeka mu kakuŋŋunta ne galaga nti omwana okuyimanya science talina kutandikira kubala tye alina kutandika kumanya oluzungu kyokka ate bw'oyulira bino bye twogera otegedde biraga nti ebyo nno kwegamba twagala conference eno ejje politics mu education kwegamba ebintu tuleme bikola ki kubijanjawaza mu ngeri ya politics. If I may ask, omuyina be muyiseyo okuva mu government abakwatibwako ensonga eno minisita yennyini yakkiriza conference mwoyo omulungi ennyo naga nti bulijjo kino tukirindiridde naye tetumanyi nga tetumanyi ani akola ki anakireeta kakati ate n'atugamba nti alina obuvunaanyizibwa bungi nnyo naye n'atuwa honorable Jesse Muyingo ate nga memba wa club yaffe ya Rotary Club y'Emmengo okujja omukiikirira ekyo nakyo ne tukimwebaza nnyo era ne kaakati wano mwina Dr. Muyingo autik kaakati n'olwekyo tumwebaza nnyo okuba nti nno ekyo yakoze eki yakiyisizza kubanga tewaliwo ngeri ki yonna gye twandibadde tukola conference eno nga tetumaze kufuna ki lukusa olwo kaakati mu kiseera kino nsonyiwa ndyongerewo akabuuzo kalala ku abakulu b'amasomero bo mubayise
abakulu basomero oyinza okubalekayo n'abasomesa naye ekyeri ku conference eno yakusasulirwa okitegedde yakola ki yakusasulirwa si yabwereere kakati nno bwebanga si yabwereere waliwo amasomero agajja okukiikirira amalala kubanga bwe tugamba nti yakusasulirwa tetugamba nti n'omuntu omu nga ye atalina busobozi ajja asasule okujja mu conference naye waliwo amasomero agalina obusobozi agajja okufuna omu babiri basatu bajje babeerewo mu conference eyo ate conference eno engeri gye tugitegekamu ejja kubanga buli mwaka tunoonya emiramwa emipya era nga tugenda tulaba ngeri ki gye tugenda nga tugyongerayo etuuke mu bantu abo nga bootulaze wansi eyo n'abalala bwe muba temwabalowoozeza ku mulowooze nnyo ku ba DEOs ba DEOs nabo tubeetaaga naye yakusasulira kakati eba ey'okusasulira abo bakozi ba gavumenti bweba ministry yagiblessinze kakati abo mubagambi genda ku nsonga yo kakati ekirala ekyo nkubulidde ekirala tunoonya tujja kubanga tuwaayo ebintu ebyo ebiremesezza abaana okusoma obulungi nabyo byonna bikoleddwako okunoonyereza ekirala tugenda okulaba okusoma engeri gye kukwatagana n'okuzimba emirimu twakwatagana ne Rotary Club y'Emmengo ba Rotarians tulina emyoyo gye bayita emyoyo egyagaliza tetuli bagagga naye tulina omwoyo ogukola ogwagaliza kakati nga Paul Harris amwe Paul Harris myself Paul Harris awaayo $1,000 mu okufuuka Paul Harris ekitiibwa ekyo kikuweebwa ofuna ebbaluwa okuva mu kitongole ekyaki Rotary ekyensi yonna ne tukuŋŋaanya sente ezo ne zigenda ziyamba omuntu gwotokolanga gwotolabanga nako mulimu bannaffe abalala abatuuka ku bitiibwa ebya major donor akatiga eyali omulungi ennyo Samu Ward yali ku kitiibwa ekyo abagabye emitwalo egiwera nga 20 ejja dola ogenda okuyamba abantu ab'enjawulo abatakolanga batamanyi nako kakati Business Friends Africa yeegase ne Rotary Club y'Emmengo okulaba nga tusobola okutambuza enjiri eya quality education mu ggwanga lino kambuuzeeyo kino embuga mwatuuse embuga wane ewaffe wano sebo tuli mu kkubo kubanga tutambula omanyi ngenza okulaba bwe bituuka mu Rotary y'Emmengo wagayisa abasajja ye ani patron honorary member yaffe bwe kiba nandowooza bwe bikwata ku byenjigiriza Buganda erina amasomero mangi nnyo okuva ku primary okutuuka ku university bwe kiba nti tutunuulira quality education siraba ngeri gye tutajja wa Katikkiro nsonga eyo giyingiremu Katikkiro nate muganda wange era mu buli ngeri yonna kaakati engeri gy'onteese ku mutimbagano ateekwa okuba nga awulidde muganda we ebyokuwulira biveeko mujje butereeva embuga ebikwata ku kutereeza ebyenjigiriza mu ggwanga mulabe Katikkiro tugenda mulaba era twali tukitegese ndowooza kangira nkuwumuliza kangendeke